So the correspondence is that the two of you are aware of. You see the only way you can do it is start by creating counties. They chose to come at the 11th hour. So as we move to pass this motion, you should make an undertaking that you should never come back again to Shabewa. That you wait when the elections are there. I mean, I was in this parliament, I faced the election, anything that would bring me back, I would certainly support. It was selfish. But you should stop blackmailing parliament. But the truth is there is a case in court challenging the legality of some of our colleagues seated in this chamber. And now they run here and they are presenting a motion without reference to where the problem is. Kubanga si kirungi tetusobola kukola ebintu ebitasaana ne tujja wano ne tubibiikako andisoose ne bakireeta mu parliament nga tebannaba kumala okutwala abantu bakole beesimbeewo. Kakati abantu abeesimbawo be bali mu parliament era be bagenda okusalawo kiringa ng'okugamba enkima nti notema omuti gw'oyimiriddeko oba gw'osulako. Kijjidde mu kiseera ekifu ekintu kyandibadde kirabibwawo luli eri oluvannyuma nga batandika okusalaasala mu constituency ezo. Nga bwe nagambye mwe ab'oluvuga oludda olulabula gavumenti oba mulowooza twali bagayavu mwakolawo ki nabo ne bakkiriza tebakikola ne bagamba nti gwali mulimu gwabwe gesi gwali mulimu gwaffe naye okwerabira si musango bakyerabira kubanga sinze mulimu benasikira ekintu kino twakolanga constituencies ne twerabira akawayiro ak'okuzireeta mu parliament. Kati tugenze okukiraba nti waliwo ensobi gye tubadde tukola ne tukireeta ekintu ekyo tukigonjoole. So olwaleero tukigonjodde so si kikulu. This is Kingdom TV.